Osibyo otya omulungi ali ku Dream TV akaseera kano kiriza mberenga nkwandiza mu program ya Gocha mu kisaawe akubuuzaako nze Edison Kyeswa dakiika tuyingidde mwenda zimaze okubanga zikonka ku ssaawa 8 akaseera kano tugenda kubanga tutambula ffenna mpaka ssaawa zigenda kubeera mwenda we tujja okuba ate nga tukusiibulira naffe nga tukutaddeko of course bye tulinawo olunaku olwaleero lunaku lwe lusoose bangi manyi bali waka tebasobole na kubanga bagenda kukola basobodde okubanga basigala beeyune mu kubalibwa okugenda mu maaso gavumenti yageze maaso okubanga nateekateeka banaffe tujja kubanga naffe tubatuusaako empeereza yaffe mu mbeera emu ate oba endala ffe batubala abamu batubala banneiba be boogedde abalala batubala kiro batambudde ekyosomero bakubaze budde kiyozetensi naye nga yembeera ya UBOS yageze maaso okukwasaganya lunaku olwaleero ogendako ko saidi zeeri mu kibuga Jinja emmotoka z'empaka zitandise olunaku olwaleero saidi eyo tulinayo National Rally Championship kwotekane African Rally Championship abamu ku bagenze maaso okubeera nga bavuganya ku saidi ya Uganda tulinayo Just Mangati tulinayo Balwa Kataka bagenda maaso okubeera nga bavuganya eyo yabadde neteekateeka olukeedo olunaku olwaleero actually atana kubanga bagenda maaso nakubanga nabasimbula kati enneteekateeka ekyo nga nawe obadde ogiraba abasajja bagenda maaso okubanga abeekyekkinga emmotoka zaabwe obulungi ogusemberayo ddala era of course nga bagenda maaso okubeera nga bazifiringa amafuta manyi mu kaseera kano kyamaze dda okubanga kyedomula baligenda maaso okubeera nga bavuganya mu mbeera ez'enjawulo buli omu alwana kubeera ng'aliko kyagenda maaso okubanga ateekawo eno sheru eyitibwa Embakoti mu kibuga Jinja Just Mangati Yaponsiano Lwakataka Karen Patel n'abalala bangiko asobola okubanga bakakasibwa naddala okuvuganyiza wali mu ARC abasinga bagala okubanga batunuulirawo bali asaidizzaawo emukono ne Buyikwe rather Jinja ne Buyikwe gyebagenda okubanga bavugira otandika n'olunaku olwaleero tujja genda maaso okubeera nga tulondola embeera nga bwinegenda maaso n'okubanga etambula te tubeera ate nga of course tuvaawo ne update egenze maaso okubeera nga ekakasibwa obuuyi obwo mu mpaka ezo ez'emmotoka z'empaka nga bwezigenda maaso okubeera ate nga zitambuzibwa obuuyi obwo naye nga kirina okubanga omanya nti olwaleero zigenze maaso n'okubeera nga ziggyibwako akawuuwo saidi eyo nga bitadde ku mabbali ebyo tugenda kubanga tuyita mu misinde sobola okubanga tutuuka wali eri ng'obudde tebonna tukwata ttiimu y'eggwanga ey'abaana bali wansi w'emyaka 17 aba under 17 ku saidi y'abakyala abagenze maaso n'okubeera nga nabo basetula boolekera ekibuga Lusaka mu ggwanga lya Zambia ajjuka tulina okuzannya omupiira enkya zigenda beera 12 Sunday ng'ennaku z'omwezi 12 tugenda okuba nga tuzannyira eggwanga eryo erya Zambia omupiira ogwasembyeyo abaana bwe gwe baazannye badde bazannya Misingisoka Academy agwabadde ku Mutesa 2 Stadium ewankuku ne bakuba zaade 6-2 abatebye goal ku saidi ya under 17 aba Tin Cranes kwabaddeko Esther Nangendo kwotekane Silvia Kabene bebakubye goals 2 naye alina okujjukira nti baali bamaze okuzannyamu wali eri Kampala Queens era gwali gwa mukwano bagikuba goals ali 2 ku goal yali emu akadi buno gwe basembye okubanga bazannya olunaku lwabadde wajjo era olwaleero ne basitula okwolekera ekibuga Lusaka bagenda kuzanyirayo eggwanga lya Zambia nga 12 bwe tunaavaawo tujja kuba ate nga naffe tukyaza eggwanga lya Zambia ennaku z'omwezi 17 ekitende ku St Mary's gwe mupiira ogw'abakyala oyo ye coach omutendesi Shawbots agenda maaso okubeera nga atukwatamu obuuyi obwo nzaalwa ya ggwanga lya South Africa yali nnyo w'amaanyi mu development y'omupiira mu ggwanga lya South Africa eyo so tugenda n'okuba nga tumugjayo ng'ali mu federation y'eggwanga eyo eya South Africa mu kaseera kano tusuubira nti bingi byayinza okuba nga agenda maaso n'okugatta ku national team nsenga oba olyawo n'abeera wa mukisa ate era ng'awereddwa n'obuwagizi emabega kubanga okwawukanako kunene ku national teams ku saidi y'abasajja nti ye yaweebwa okuva waggulu mpaka wansi zonna yagenda maaso okubanga azeedinga kuvya ddala ku Crested Queens okukirira mu abaana ba under 20 under 17 bonna nga bw'okiraba yagenda maaso okubeera nga bakwasaganya okwawukanako ku kya Queens ne bana abaana abukirira wansi mu Cobs Hippos olaba nga buli tiimu eriwo ya national team
eno omuntu gweweebwa ogenda maaso okubeera nga agimanaginga. Side eyo ku side y'abakyala nga tuvaayo quarter final eyali wangambe yafikire oba yali yasekati amasekati ga Lady Doves ne UCU Lady Cardinals egenda kubeera nga erabwako olunaku lugenda kubeera wa Sunday ku ssaawa 9. Lady Doves egenda kubanga ekyaza omupiira ogwo ku kisaawe kya Katushabe stadium, that is Masindi. Bagenda okubanga bagukyaliza tulabana nasobola okuba ate nga ayitawo side yawo okwegatta ku luzannya lwa semi-finals. Tugenda kwogerako ku Uganda Premier League. Twalayogeddeko ku fixtures eziriwo nga tuyingira match day 28. Kitegeeza bwe tunagiviiramu tujja kuba nayo emipiira emikibiri kubanga twamaliriza match day 27 tunagenda okuva nga tuli mu match day 28 de twajja kuba tubanja 29 tubeere nga tuggala ekintu naye bw'otunuulira match day 28 naye abantu bakyabanja emipiira esatu kati wano twandibali tulina ebiri 28 ne 29 naye waliwo abaafika emipiira egimu so wakati wakyali emipiira esatu kuba tuli match day 28 naye emipiira bagigenda okuba nga gizannyibwa over the weekend. Emipiira yonna gigenda kuba nga gijja olunaku lujja kubeera lwankya. Kilabu ya URA y'omu ku bagenda okubeera mu nsiike nga bali waka agenda kucheza kilabu ya KCCA tugusuubira okubeera ogw'enjawulo. Kitala agenda kubazanya kilabu ya Busoga United. URA omupiira gwagenda kugukyaliza ku Mutesa Stadium ewankulukuku. Then Kitala ajja kuba akyaza kilabu ya Masindi, ajja kuba akyaza kilabu ya Busoga United gugenda kuzanyibwa Masindi. Kilabu ya Mauze agenda kubanga izanya Sotro Bright Stars. Bull agenda kuzanya kilabu ya Gaddafi. NEC agenda kuba akwekwetukana kilabu ya Vipers ku Mondi Stadium erugogo ate nga Wakiso Giants ajja kukyaza Mbarara City ukabaka kyabaggu. Aliwo kilabu ya UPDF yejja kubeera mu nsiike ne Sports Club Villa. UPDF agenda kubeera agukyaza ebbombo naye enjaga tubeere nga tuteeka ku ssiro olunaku olwali mu ligi yaffe ey'eggwanga kyekya tebo. Tebo yakuttedde abantu enteegateega. Bw'otunulira tebo nga bweyimiridde kilabu ya Vipers abangi tulowooza oba bangi balowooza nti yandibadde ku toopu olw'amaanyi gaayo ge yayolesa mu kuteeba goals. Tukimanyi ffenna nti esibaganye goals 49 ne kilabu ya Bull buli omu alina points ziri 49 naye kusinziira ku kibiina ekitwala omupiira mu ggwanga n'amateeka mu kaseera kano twafunako amendments nga tumalako season nga tumaze actually season ewedde. Ne tugamba oba ne zitulaga nti mu kaseera kano clubs bwe zineesanganga nga zisibaganye tetugenda kuddamu tunuulira goal difference nti Vipers alina goal 21 ate Bull alina goals 15. No, si ekigenda okubanga kisalawo naye tujjanga kusalwaawo ne head to head. Byonna kisinziira ku nsengeka y'omupiira nga bwe gutambudde mu ggwanga kubanga ne fix yasoose okubanga efuluma yatulaze nti yatulaze nti Vipers yabadde akulembedde liigi naye akantu kalinga keerabirwa nawadde tunula mu dates Polisi agenda tuwa document eyo okuva mu FUFA bagifulumyanga amendment yafuluma mwezi gwali gwa mwenda nozena z'omwezi zaali 11 nga season ewedde emaze okuggwako naye waliwo emu ku mpisa eyeeyoleka mu clubs ezazigenda maaso n'okuvuganya ku kikopo nga Villa akubwa kilabu ya URA golo y'omulenzi yali Najibu Feseo yagenda maaso okubanga kuba kilabu ya Villa golo yabakutula ku kikopo. Waliwo KCC ne Vipers nga bakimanyi Buterevu bajasibagana point nga kimanyi bajasibagana points bagamba akati wano omuntu okola ki olina kuba goals nga nyingi. Vipers yali azanya Busoga United alina kuba goal 5 ku bwereere. KCC yali alina kilabu ya Bright Stars nena kuba goals 5. Akati ya mpira gulabikamu Kongo omuzannyato ogutajja kubanga gojuba bunyumi kubanga mukibanga kisalibwawo ekyo olina kuba omuntu nga tamuddiza olina kuba omuntu nga tamuddiza agamba akati tekigera kuba bwe kityo FUFA n'esalawo kiddeyo baddemu okusengeka ku bisalawo bino senga kyesanga nga musibaganye ku points ebisala bisinga club federations ez'enjawulo zirina engeri zigenda nga zaawukanamuko bw'otunuulira eri musei nakyo gye kiri ekya head to head ate Bungereza tuli mu goal difference waliwo kilabu ya Arsenal waggulu ku top tumanyi nti ne waba basibaganye ne kilabu ya Man City tujja kugendeera ku kiri ekya goal difference kubanga point ndoze eriyo mu kaseera kane mwala kilabu ya Man City tujagenda ku goal difference wawo time yabeerako ko nga asibaganye ne Liverpool ndozo mulungi mali asibaganye ne Spurs
ale Spurs nebera ku ntiko Arsenal wagamba iye ale Spurs ebera ku ntiko twenkanya goals twenkanya points twenkanya goals ale waji Spurs yabera ku ntiko atendo za by them atana kubanga bese kana babiri okweza nyamuko olwaliwo ekidde ekya goal 4 goals obadde otebye mmeka yes mwekanya goal difference ngeka kati gwe atugeze yegwe Vipers bwe wasisikana club ya tugeze ya Villa wamukuba goals yaliemu kubwerere kakati ate kuna kulwelumu ate ye Bull bwe yakwata busoga yakuba goals mukaga kubwerere ekyo kivaako netugenda ku kirala nti kakati gwe ate bakola otya nti kuna kubweruti ono yawangula goals 2 kwemu oyina wangula 4 kubwerere ekitibwa virtual points ezigenda maso okubanga zigattibwako naye mu kyabyo naffe wano ekatuliridde wewa nti kino kyajjibwayo kya goal difference okubeera nga immediate factor egenda okwawula kwani omuwanguzi oba kwani akize ku munne bwetusesenkana mu situation nga babadde basibaganye ku points kati atuddako head to head era ekyatwawudde nti head to head kilabu ya Vipers olina points 49 ne Bull ina 49 kali katugende head to head mwakola mutya ti Bull yakuzana na kuba home and away nti wale ekintu kibene okubanga kya applying ne ku kilabu ya Kitala kubanga tana naye mu kyokusatu wasibaganye ne kilabu ya Villa mu kifo ekyokuna 88 nokubadde nga Kitala yaye alabise bulungi ne goals zibadde nyingi zageze maso okubanga asikowalinga era naye senga yesanze nabo bandi bene compare nga Villa muri eri bulungi ku ye head to head kubanga Kitala botuyo mpira je ne Villa yakuba Villa goals yamukubire waka mupira ogwaggulawo Kitala yalumba Villa namukubire wankulukuku bwe twavaawo ne bagende masene ne bakola amaliri mupira ogwali ogwokudinga kitegeeza Kitala abayimiridde bulungi head to head akali kyo kiba wano goal difference yaze mu kyakusatu boba wesisi kati senga no badi basibaganye ne mukino nga bakola amaliri olina akyana akola amaliri olina akyana akola amaliri wetwawe tugendera mu goal difference etugamba kati ugwo ina mmeka kati Vipers yandibadde eri ku top nolwe nsonga nti Bull yamusinze mu head to head olwo Bull wabeera ku top kigenda kiranda mpola kati nuyinza nosuka mu goal difference nosanga benkana olwo tugendera mu goals 4 nti gwa kubanga bwezi tono nakubanga bwezi wetusikira buli eri bu virtual points nti wakuba 3 oli nakuba 2 gwe ali omukizeeko oli nakuba 2 gwe nokubeemu ye nakukirako egenda nga tubugatirga yalabika bulungi okusinga kuggwe obane bwe kigane tukiyolo mu biri ebya fair play tugamba yellow cards wafuna mmeka oba wafuna yellow cards mukaaga akati gwe tugeze ezo ze points ze 12 oli yafuna 3 alina points ze mukaaga akati awana azizofuna points nyingi umya yellow card na red card ate yabakozo but ali sokon kwambia so abupira twiro guli such fair okubeera waggulu gwojo okunsinga ko kimu wansonse kuzanya mupira anti nakusooka yo tusobola kunze yayo kale alero gisalawo kyokubandi wansonse okuzanya mupira actually byebyo tugamba akatulondole gundi biki bikutwala utwalira mbowire instead ugamba Vipers ali mukikalo kyokubanza na points zaidi ziri 49 na goals yabiri nemu katugenda necho actually but tugamba katugaruke tulole Vipers na Bull anti Bull ikisanga Vipers omukaya gitero goals ziti Vipers byabongire ubumuhe ikakola this is the same format that is applied in Serie A Muganda one yes. This one it is the same format but me I see we just wasting time omukisha kumaliza league kawa wangu anti amanyi wali obuzibwe ebisale bisinga amateeka g'omupiira tegakolwa bukolwa negakolwa negateekebwawo tujja tunulira financial fair play rule nti zigenda okubagibwa ziteekebwewo kyasinzira ku kilabu zaali zeesomye nti gojja kuva eri ne sente oli club oli company ensubuzi y'amafuta e Saudi Arabia mumuliyo muri balangira mulina sente ensi yammwe ojje bungereza ogule club ogigulire mu buli kyoyagala sebo owangule buli kikopo katero mpira obe oli mu kugutta kati bulimi aji ne kugamba oba FIFA nega katugenda teekawo FFP laws nti club einakozesa sente zigivuddemu ezivudde mu mpira oyinza ogigula nobeera nga tostarvinga nga nyiniyo kitegeeza tojja kumenya nyo kilabu kugisokolamu nsimbi naye okugikoze yo kilabu giyimirizaawo olina okukozesa ensimbi ezivudde mu mupiira ze mukoze kakati kye kino nti bwe lwesanga nga
Singa yogerera fufa mulira yasa. Olwasanga nti clubs nga Vipers ne clubs nga KCC zagivula kinyumo. Njoba oli abayinza nobera w'ensonga endala emabega netulaba clubs nga zikubwa goals 5 ku bwereere. Ezisuka mwemu wawe kyafayo ekyaliko ko mu Premier League wanene ya Uganda goals zali zimenya amateeka. Ebyo webityo nti wetaga goals meko kuwangula ekikopo. Omupiira ogusembayo netaga goals 8. Nojozi kunkumulaka kilabu kekamu. Okibirawo kizuse kakati balabanga goyizo okwona omupiira ngo oyita mweyo angu naga kakati tukikole ki kalukisimbire kuli tuddeyo ali kubanga nakyo kituufu ebugamba ati musibaganye yes musibaganye ku points kakati katugende head to head eno kile kyakisaawo nti gwe ojamanya musizo ni nani mulungi Vipers kazije mukube mikalira Arsenal akoze bulungi season yeno mu gwanga lya Bungereza naye at the end of the day tuyizoka nga Manchester mututeke ekikopo olwensonga nti ona asembeza emipiira emizibu mukko atenga zino clubs zo nene yazikuba na performinga bulungi okuzikira naye obwo bupiira obwa kagalako kawo bwa team zintini kati Manchester obupiira bwasigazayo obutini nga tumalako season ayinza obukumira mu goals mukaga 5 mukaga no musanvu natwala ekikopo naye ng'ona badde akoze bulungi nnyo kakati bwanene ekya head to head wekyabadde kiyambira kilabu ya Arsenal senga besinkananga basibaganye ne Man City at the end of the season nti fena tulina points tugeze 86 oba 87 olga Arsenal yakukuba najjewo nakozesa amaliri kati aba kututeka ekikopo ne musinga goals 2 yo head to head naye buli gwanga lina kye adaptinga nti ebongereza ba goal difference yesoka waawo nabo bagenda bakyusa mwesunga n'ugo omusisi nkawadde wali eri akaspazi kuba basi bagaba asipazi twenkanya points twenkanya goals ate ogenda mu alphabetical fatu gisoka Arsenal tabiriyo twagendanga wali eri tugo yesu mwenkanya goals naye gwo okusinga oba ina goal difference lwansonga tibakuteebye nnyo naye ono yaba ina goal difference eyo lwansonga ate ye kubanga omupiira gwa kuteeba goal ndi bamukubye goals nyingi naye ate ye ateebye nnyo yensonga enkulu nti kakati ono ateebye nnyo kusinga kakuyiteko tedda sebo simanyi naye era ate kati ebintu following no olumu oyinza obutatunda mupiira olumu oyinza okubeera syndicate tugeze kakati gwogenda kuzannya Gaddafi owakitala omupiira oguddako ogenda kuzannya Gaddafi ava mu region ya Eastern region yewava club ya Bull egenda okutwala ekikopo ekya UPL ekikopo kigenda mu region eyo region sebe ebikopo bikonga lusu kakati Gaddafi nga akusisinkana agana tuba tufaache nnyo ate tukuba kitalo ono oba nazisinkana Bull bwabanga batagenda kusalibwako naye mba nfaache nnyo ka syndicate yakayinza okujjira omo interest ezo ziyinza okujjira mu ekyo yene yeteekawo n'omukuba oba yena jana kalubiriza omupiira oli n'ayitawo naye kati ffe tugamba ekibeera nga kiba twagendedde ku kiri naboona okalubya embeera kubanga eri gwoba wasinkana tugeza kati bayinza okikalubirizawe batyo via nakusinga points nakusinga goals nene kati nosangala express nakukuba nga gwe wamukubira vira nemwenkanya goal ne points era vira ojja musinga kubanga oli bulungi head to head kati kwa syndicate kama tekagenda kujja takabi muganda wange okay nkula sakusoboka okay kale jiveke ensonga naye nga kyekyo nti kati waneno Vipers eri mu kyakubiri lwa nsonga ya head to head goals ina 21 Bull ina 15 naye ali mu kyakubiri lwa nsonga wa head to head njagadde nzejewo kati ninyo akantu kebikakano nga tugenda mu kuwumula mutujjako mawone ebweru w'eggwanga naye nga tiimu y'essaza lya Kyaggwe asobola okubanga nabo bavaayo ne bakakasa omutendesi mu kaseera kano ayitibwa David Mutono ye mutendesi ku Gaddafi agenda okubanga akulemberamu nga abalwana okunoonya ku kikopo ky'amasaza ga Buganda eky'omwaka guno 2024 wabula nga tewalabyeko ne kooki olunaku lw'ejjo baavudde kakasa omutendesi Hakimu Nsibambi naye agenda okubanga abakulemberamu kakati ebika empiira gigenda okubanga gizannyibwa ku weekend olunaku lugenda kubala wa Sunday ebisaawe ebyenjawulo bigenda kubeerako empiira gigenda okubanga gizannyibwa mbika by'Abaganda katandike n'ekisaawe kya Kawanda SS ku Sunday omupiira ogujja okusookawo ku ssaawa zigenda kubeera 4 gugenda beera mu masekati ga Envuma egenda kubetunkana Ennyonyi Nakinsige
embwa ejja kubeeza nyandiisa ku ssaawa zigenda kubeera 6 ku 8 wabeerewo omupiira masekati g'embogo ng'ettunka n'ekinyomo bwe tunaavaawo tugirawo omupiira masekati g'eŋŋonge ng'ezannya omusu ssaawa zijja kubeera 10 ekyo gigina okuzannyibwa ekawanda ku lunaku lw'essande buli omu wulira ekika kyo kyojja okgenda maaso okubeera nga osapootinga bwe tunaavaawo waliwo emipiira egigenda okuba nga gizannyibwa ku Wakisha oba ku kabaka kyabaggulu ogenda kubeera girabira gye Wakiso wajja sookawo omupiira ku ssaawa 4 masekati g'obutiko nga butunka n'omutima omusajji bwe tunaava mu ogwo ku ssaawa 6 wabeerewo omupiira masekati g'eŋŋonge engo egenda kuba ettunka n'ennyonyi ennyange bwe tunaava mu ogwo amazzi g'ekisasi gagenda kuzannya enseenene ku ssaawa 8 then effumbe libeere nga lizannya enkima ku ssaawa zijja kubeera 10 ugenda okubeera Wakisha then bwe tunaava ku ogwo erukuli ku kisaawe ekya Kirombe naye wagenda kubeerayo emipiira gigenda kubeera 4 ku lunaku lw'essande ogujja osookawo ku ssaawa zigenda kubeera 4 masekati ga Kasimba nga kazannya enjovu ku ssaawa 4 bwe tunaava mu ogwo emmamba Kakoboza egenda kubeeza nnyo omutima omuyanja ssaawa zigenda kubeera 6 ku 8 bazzukulu b'amazige ab'empindi tugenda kuba tukuba envubu tugenda kuba twakanzeemu kawo ku njovu mu fulendire manye enjovu yatukuba eri mu gy'abakyala naye tuwandulira genda aka tugenda kukuba nvubu njovu yo twagibyemu wali mugwomukwa kino kye twali tusobola okubakola naye akati tukibakolerewa naye tugenda kuba nga tugulawo n'envubu gwe mupiira gwaffe gugenda okuba nga tusooka okuzannya gugenda kubeera Lukuli Kirombe abeddira empindi ndowooza muwulidde ku ssaawa zigenda kubeera 8 ku Sande tubeere wali ku kisaawe kya Lukuli Kirombe tubeere nga tuwagira ekika ky'empindi nga kizannya envubu then emmamba Namakaka egenda kuba nga ezannya Lugave ku ssaawa zijja kubeera 10 we gujja okusembayo then emipiira emirala gyabeera masekati emirala gigenda kubeera ku Kibuli PTC ground omupiira gugenda okuba nga gusookawo gujjabeera masekati g'enjaza ku ssaawa 4 ng'ezannya Ekkobe engabi ensamba egenda kuba ezannya Ndiga ku ssaawa 6 ba Simon Lumu bano balumwa bagenda kuba nga bazannya ensamba simaba tebakube kubanga ensamba yagulawo bulungi sizoni eri ewedde yali nnungi ennyunga yabadde nafunafunga eggulawo ku luno obutiko ebugikuba engabi nnyunga bagenda kuba bazannya nte ku ssaawa zigenda kubeera 8 then ntalaganya bagenda kuba bazannya engeye ku ssaawa zijja kubeera engeye yatukuba nnyo sizoni ewedde mu kibinja ewakiso naye njagaliza ebeere ezannye tusange ate fe abengabi engabi ennyunga n'ensamba oli mweru oba ogwa mu ngabi bugabi nze ndi mu ngabi zonna era anye oli mu ngabi bugabi gye gigenda okuba nga gizannyibwa mu bika by'Abaganda olunaku lugenda kuba lwa Sande katuwumulemu katini nnyo tubeere nga tukomo nga tugenda bweru wa ggwanga nze Edison Kyeswa tukyalinayo stance tukyatambula ffenna katukomewo